tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale yona gyosinzira okuba ng'otulaba tukwagala nnyo kino kyaffe kyakubiri gino bagiyita There is Still Hope. Mukama tukwebaza kuba ng'oli mulungi tukuwa ekitiibwa n'amatendo mutukuvu jangu otuluŋŋamye ate mu katundu kano ke tugenda okuba nga ate twogeramu twenyeka mulagano omusaayi ku mwana gw'endiga mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwe mutusabidde. Amina. Kakati twakomye nga tukusuubiza twagala tukunnyonnyole enjawulo ya Freemasons kituufu ne Christianity ne faith okukkiriza oshegedde bintu ebyo tubyawula tutya Freemasons basangibwawa wali ekibuuzo bakola biki obategeera otya bamanya ntya kati Freemasons group oba organization kibinja eri worldwide nsi namba ng'erimu abantu abasinza okuba ne ssente wansi w'enjuba eno bagagga bafugge they have money balina agasente empya ate n'enkadde okusinziira ku ki ku njogera ennaku zino kati bano ba Freemasons pulira bo bagamba oba basomesa nti Katonda wa buli omu. God is a universal fatherhood. Nti Katonda ono wa ffenna abalokole bali balokole abakatuliki ffenna ye waffe tewali gwagenda boola nti ate gwogendagenda mugenda akwata wamukkiriza webati watugamba wo wange byonna eddiini gy'olimu Katonda wuwo nayo ye byonna bya Mukama universal kyabonna tewali kusosola yani bongera ne bagamba nti ffe pulira batugeneralizinga ne bagamba brotherhood of all men Katonda ne brotherhood message batambuza nti Katonda is universal ate ffe tulina brotherhood universal brotherhood tuli kyekimu nti tuli kyekimu tewali ogamba mbu ate owooluganda Yesu yeebazibwa nti oyo yekka ye muganda nti aba muganda ng'abasiraamu nti asiraamu muno aba muganda ffenna tuli taata waffe y'omu naffe tuli kimu mu Bukatoliki bo mu Busevenisi bo mu Protestanti bo era mbu tugenda sikira eggulu pulira kati bo bagamba regardless of your religion bo tebafaayo ba ddiini ki belief oba nzikiriza ki ffenna tuli ogu musamize mulokole tuli ogu taata ali ogu nani kanjogere ku lugundi baluyita Luswayiri sululu moja sululu moja ekyo si kituufu ekyo si kituufu kifu okusinziira ku Bayibuli etulambika pulira mu kitabo eky'amateeka kyokubiri 6:4 agamba bw'ati wulira ggwe Isirayiri Mukama Katonda waffe ye Mukama omu era olwokulala ne lugambayo luti era onooyagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yonna Mukama Katonda ali omu astro naye kakati bano brotherhood batandise okulyetingawo bakatonda abalala batandisewo bukatonda bwabwe Katonda oba buleese baagala busiba kuno bumwerippeko ffenna kati tusinza omu okitegeera kati we bakola ekyo baba bagezaako okuba nga badinayinga kye tuyita exclusive nature of God Bible kubanga Katonda wa Bayibuli agamba nze Katonda abo balina omubiri ki n'omusaayi kituufu naye n'agamba nti abo bokka abamusembeza yabawa obuyinza okufuuka ki abaana ba Katonda seeza taata waabo bokka abaana be abamukkiriza naye bonna yabatonda wekiri abamu ne bamujemera ne badduka bagamba Bukatoliki Busevenisi kati bano bokka abaasigala
taata waabwe kitaata olwo kale ate bano bagamba ne oba wagenda nga wamuvaako ye akyali taatawo mwana nkuzaalukuse ebyo tebiriiyo. ensonga eyokubiri tebakkiriza nti Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. ebyo tebabikkiriza tebakkiriza nga bali bubi tebakusobola kukkirizaako n'ekirala. They believe that people of all faith can reach God through different paths. Bo enzikiriza yaabwe nti abantu bonna ab'enzikiriza yonna basobola okujja eri Katonda nga bayise mu ngeri zaabwe ez'enjawulo. tewali kkubo limu si nti Yesu yekka lyekkubo. osobola okuyitako ewagundi eno. Kati Freemasons be ba Interreligious Council. Eka naawe be bano be tubadde tuwulira. Freemasons eri mu nsi. Mu nsi eba Freemasons. Ate mu kanisa bambala eddiba lyasi eri omwana gw'endiga ne bejjanga Interreligious. Batukwatirawo akabadiya kugatta Interreligious bazze kugatta ffenna musemesidde mu ki kujja twende ffenna sululu mojja beebo. Kati bakulaga nti kuba Bayibuli eraga nti atakkiriza Kristo kuba gumusinzi. Kituufu nnyo ekyo. Ye yekka lyekkubo. Kati Interreligious Council ekugamba ffenna sigala eri mu Bukatuliki jangu okitegedde. Beba Freemason abo. They reduce Jesus as a mere man. Yesu bamulowali nga bamukakanya bamussa wansi ne bamufuula ng'omwana w'omuntu. Bamufuula omuntu owa bulijjo. Bamufuula Muhammadi, bamufuula Abahindu, Abaki, Bamamoni bonna ne babageraageranya ku Kristo Yesu. Okitegedde? Kitegeera. So beebo. Ekyokubiri nti buli muntu yenna abafollowinga tebagamba nti ate va mu nsikirizayo sigalayo jangu nga bw'oli mbutuweereze Katonda ne Katonda mukyo oyo. Tegedde tiba Interreligious Council tegamba nti ate okukkiriza Kristo balokoka tebikugamba ebyo. Sigalayo jangu nga bw'obadde sigalayo gy'obadde fojje tugende tumutuse baba batuula bonna naye bali ku mulimu gwa Katonda. Niwe tuteesereza bibiiro ebitategeerekeka. Kale Yokaana 14:6 14:6 agamba bw'ati Yesu n'agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu teri ajja eri Kitange wabula ng'ayise mu nze. Kati ba Freemasons ekyo kyandikibwa tebakikkiririzaamu nti lyekkubo n'amazima n'obulamu. Kati baateekawo amakubo agaabwe ne balimba abantu naye eyo babatadde mu busibe babawambidde ddala tebagala mutegeere kino kye baagaana. Kale naye omulokole tokkirizibwa kwegatta ku kibinja kyonna oba kitongole kyonna naye ekyo ekitongole nga tekikkiririza mu Kristo nti yekka lyekkubo n'amazima n'obulamu era okuyita mu ye yekka mutufuna obulokozi. Is the only way to salvation. Lyekkubo lyokka eri obulokozi. Kati oba n'ekitongole nga ekyo kikiwakanya oli mu Freemason. Freemason nnyo kati ate ffe tulina obumu. W'otegeerera nti eyo Freemason kwe kubanga bawakanya nti Yesu si lyekkubo lyokka ery'obulokozi era Yesu si lyekkubo n'amazima n'obulamu. Kati ffe ab'obumu mutukoze tutya? Mutulabe muko nabugaana obwo naawe. Ekirala obategeerera nti Bayibuli bagyenkanyankanya n'ebitabo ebirala ebiririgiasi ebyeddiini. Bayibuli bagamba Bayibuli ne Qurani Evanjiri kyebyo byonna byenkana ebimu byonna mu kyonna kigambo kya Katonda. Tebakkiriza nti Bayibuli eri above all the books. Bulondawo bwonna buno abantu be bawandiika biki idea bazijja mu Bayibuli era ye our main consultant gwe tulina okuba nga twebuuzaako. Kati ekyo bakiwakanya
kiwakanyiza ddala kati gwe musiramu jamu ne Qur'an yo kirete mukatoliki jamu ne evanjiri namwe mujje wano buli omu musamizo osobola okujali ensaasi kati kiba kyandikibwa kyekyo tule musiramu musoma Qur'an naawe kati buli omu asoma ekitabo kyo tufune okukanya kumu omusamize nasoma ekiki anti kati bayibuli baba kati bajenkanyankanyiza ne Qur'an oba n'ekitabo ekirala kyonna kituufu impossible kale Timotheo ekyokubiri 3:16 Timotheo ekyokubiri 3:16 buli ekyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga olw'okwenenyanga n'olw'okutegeezanga olw'okubuulira okuli mu butuukirivu ekyo tebakikkiriza tebakikkiriza era tebagana kiwulira oba okoze nansobi tebagala kiwulira kibayisa bubi nnyo kale ensonga endala wulira baporomotinga nnyo oba bakuza nnyo kyekiyita universalist agenda kiba kyansi yonna universalist agenda is an idea that all religion are the same. Kubanga kuteesa kwabwe baagala nnyo okutumbula ekintu ekiraga nti amadiini gonna ge gamu era amadiini gonna gagguka awantu wamu aliza otundi eriemu have one destination kifunye ekyo kigwa mu bukatoliki bo oyitira eyo nonayitira mu bulokole oyitira mu Seventh Day tugguka eri Kristo waliwe tukomekereza universalist ekyo kibatambuza nti abantu babalekeddeyo eri mubeere eyo mu madiini gammwe omuntu omugamba lokoka nze ndi mulokole mu ddiini yange ndi mukatoliki omulokole naye katamanyi ekyava beba freemanson bano bebanyini kyo tannakabuukaako ekitegedde eddiini tewali gyegenda kutuusa eyogera ku Katonda eyogerako bwogera naye ate tekutuusaayo totuuka nsobola okwogera ku Museveni nsobola okutuusaayo tosobola kuntuusaayo kati kyekyo ye ng'ogenda kuyita kubwa nonya kibooko second abakoliisa ekyokubiri 4:16 abakoliisa ekyokubiri 6:14 agamba bw'ati tetwegattanga na batakkiriza kubanga temwenkanankana era n'agamba bw'ati kubanga obutuukirivu n'obujeemu bugabana butya oba ekizikiza n'omusana gussa kimu gutya owekitangala omulokole oleta omukatoliki oleta omuseventh day omusamize abeerewaawo akyali mugundi mu pipeline bakweka bukwesa naye ekiseera kijatuuka nga naye kati atuula waawo agamba n'ab'ennono tebajja bayita basamize n'ab'ennono nabo bajje ab'ebuwangwa wajjiraawo kyekyo baagala nti bo baagala okutumbula ekintu kyabwe nti eddiini zonna yeemu ate zonna zikutuusa eri Katonda obulire eyo gy'oli obeereeyo bayita ba freemasons tebalina kisa ekirala batumbula nnyo kye tuyita morality bali nnyo ku mpisa nti bakulaga nti obeera n'empisa ennungi n'ebikola ebirungi n'oba toyatudde bulokozi otuuka eri Katonda ekyo kimala weyise bulungi bano abantu bali simaati ate tosaba bategeera emmere ya muceere tekwasa masanda wajja nakunyonyola ekintu olaba nga kitoka okola oyamba okola Katonda asooka okuma eggulu ng'okola obulungi daawo mwase simanyi bano babalimba mbolina kumala kwatula biki beebo wali kimala gwe beera na mpisa nnungi kola bulungi n'oba toyatudde kirima bapina gyabagamba baganza sobola okugenda mu ggulu nyamba nkolaki kati eyo idea yaba freemasons kibaporomotinga naye nga kintu kyonna kyokola wabweru wa Kristo nakiba kirungi tekibalirwa tebakibala
kati baagala westinga obudde okola ekyotuuka eri kubanga lyekkubo ekituufu nnyo nga tewali kategedde ffe nga ekkanisa ba Bible esomesa nti salvation comes only through faith in Christ. Obulokozi bujja okuyita mu kukkiriza mu Kristo. Kati ate bw'oba kulaga obulokozi osaana okuyita mu bikolwa n'ofuna obulokozi yatudde n'olokolebwa okuva mu bibi byo. Kale katusome ki? Kasome Bayibuli etubuulire. Wategeddeyo dda? Kansooke nzirukayo mangu. Werabiddeyo wantu awo ngenze nengira nenjijukira n'ekimanyi egamba tetulokolebwa lwa bikolwa Abaloomi. Leka okyali wala nkyali mukko wala leka nkusomere. Soma Abeefeso 2:8 paka ku 9. Abeefeso 2:8 paka ku 9 wagamba we wati kubanga mwalokoka lwa kisa lwa kukkiriza so tekwava gye muli kyekirabo kya Katonda olw'omwenda tekwava mu bikolwa. Okitegeka nti bo bakulaga okulokolebwako okusobola okuva mu bikolwa ekabadi kaabwe kati abantu babasirwaliza ze sirimba siyenda nyamba nkolaki kati nera erambanga omulokole nalokoka. So Freemasons bano wobanga tolina magezi ga Bwakatonda okomekereza oyingidde ekitimba kyabwe ng'okiyingidde ate wano okiraba kikulaga ogenda kubeera ne bet you are free tolina buzibu naye kati eno gabeera slave eno weeyagala manyi ne akakodyo ke balina kati akabinya ti ono mulokole mu Protestanti yamba lwaki naye azoyamba ozigye mu gavumenti ozibbi nawe nayo yambe ebyo ebikola birungi binyuma ezo ideas zaba free mansions so abasajja bayaaye bajja mu interreligious balimu bavurugira omwo bali omwo naye nga bamanyikiddwa nga baba free mansions. So weobonera obusingira ddala obutaano osobola okutegeera nti ono is a free mansion oba kino ekibinja kyaba free mansionary. So tukkirizibwa kuba joininga kubanga olabye ideas zaabwe zikontagana n'ebyawandiikibwa kituufu nnyo. bayinza okuba nga bebagamba olanga ebirungi naye nga obicekinga mu byawandiikibwa ate tebikwatagana. Ekintu kyonna ekiba kirungi ng'omuntu akikugambye naye kasita otandika okuba nga okicekinga mu bitabo ebitukuvu nga tekiriimu misinde dduka buddusi ki mbiro tuze tugala kuba nga twetololemukko naye asooka afune Kristo eva kuba ebintu bya Freemason abo biveeko walokoka lwakola ki lwakukkiriza si lwabikolwa. Bakulaga nti oli free kumba oli mu kizimbe ekyeddembe naye nga baaba kumbe oli ku njegeezaani za sitaani. Gamba Yesu olwaleero zikiriza omwana Katonda wekkubo lyokka n'obulamu era n'ekitangaala zijja gy'oli obulamu bwange era omulokozi era ni Mukama waawe saasire ali butuukirivu bwange nuŋŋamye kuba eggolokofu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde amina. Kale ndowooza tugenda kuba nga ate twetoololamuko katono tunaakomawo nza tuyinza okudda n'ekitundu kyaffe ekikola ki kisembayo kubanga naye ffe ate tuli bulungi nnyo. Kale ekitundu kyaffe ekisembayo tugendako mu nsi ey'omwoyo eyo tulabe ku birooto. Enkya nja kuwa lwaki oloota noweerabira notajjukira n'ekirala nja kuwa kikyoteekeddwa okukola okujjukira ebirooto byo byeweerabidde kitegedde. naye leero nja tugendeko mu nsi eyaki ey'omwoyo sooke tuloote tulabe okuloota ng'oyambadde engatto naye engatto zino
ozambadde kibaliga. Naye tutera olaba abaana abato batera okwambala ebibaliga. Naye munawe osobola ng'ekigere ekyamuno okitadde muno, ekyamuno okitadde muno. Oganda kukiseesa. Kitegeeza ki? Tubeera kuba nga twetoolamu ate tusobole okuba nga tetukomawo. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 1447 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya mugerwajamil0@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.